tuli mu nsi kisalaga nti tuli mu nsi ffenna nga tetwenkanankana Honorable Kiwanda tetenkanankana obwo mukutwala mu bintu bingi tukimanyi nti ensi ebintu byonna bikolebwa sente kyekisinga okuba sente money gwasoma economics sente bazogerako ki Dumba era lweteri kwekyagamba nti sente wazi yako tele Dr. Bari yes Edward ate era ndete ebyabuyiza obya mutenyi nyanzi ate musomesa wange nnyo Dr. Mutenyi gola guno mwaka bagenda mufula professor Dr. Mutenyi was my teacher yes economics trend ate musajja mukasa sente kyeki kera sente kyoyinza okuyita ekintu kyoyinza okulaba nga ekino omuwendo ogusinga gwolaba gye bayita intrinsic value nti olaba olupapula naye ng'olupapula olwo okalaba kadoola akatini bwe kaba 10 nga gira emitwalo agasatu bw'ogenda mu kyalo eyo olwo gyoyinza okulamu embuzi 2 so nti kati mu sente kyekyembu ekintu ekisobola okukuyamba okwanguya okukyusa okufuna ekintu kyoyagala mu bwangu ekiringa butter trade nti ekintu bwemba nyina sente mu sentence emugamba abawuliza nti sente kyeki nyinza bagamba mbu sente ekintu kyetukozesa okufuna ebyo byoyagalwa byeweetaaga mu bwangu. Anderson, sente omuntu azifuna atya? Nkole azisikira aliwo abazibba kuzeewola naye kuzeewola oteeka okuba ng'olina by'olina so ozikola ozisikira ozibba esente naye nga kiri kyobuuzizza ng'oggyeko oluzungu esente bwe busobozi waliwo n'okuzikuwa era kiriraana okusikira kubanga zo teziba sigoba ozikoleredde waliwo yansikanaga nti ezo zikole kika kirala naye nsobola okuba neŋŋamba kajja sinakusikira sente bwe bugagga sente si bwe bugagga naye sente mwetubalira obugagga sente zisobola okufacilitatinga obugagga oba sente zisobola okutuusa ku bugagga naye nga sente si bwe bugagga obugagga kyeki ate obugagga bwa mirundi bingi obugagga buli buyinza okuba obw'ebintu ebikalu byetuyita assets ziyinza okuba minerals ebyobugagga byomuttaka anti kubaladera biba bya bugagga era ebintu ebyo biba ne omuganyulo gwa sente era ne biba bya bugagga biba ne value bakibalira mu sente ekintu teyo yonna President Yoweri Kaguta Museveni yayita akabondo ka NRM mu State House gamakaga President State House yes State House gamakaga obwa President obwa President yes yabayita bwabayita nakulaba naye waliyo Honorable Kiwanda nga nsoma bintu byayogera muli kyenzijemu kivula mbayisize yonna nsobola okuteekateeka bawuliza babeene ensonga gye tuliko President bw'aba ayogera gye muli meetings zibeeramu kibeeta resolution resolution eno gundi ejja kuleeta sente gundi ejja kukola wooti buli meeting ebeeramu kibeeta resolution kyakaija resolution kyeki ebiteeseddwako mu byo ng'abasinga President Museveni yagamba ensonga yamukwatako nga yankutteko kyebayita manerenda manerenda muntu awula ssente kino mulibuuza Anderson nti omugagga omuntu afuna atya nemumenyeramenyera ebyo nsobola okutambula abantu bawuliza babeene basobola okutambula n'okumanya tosobola okufuna ssente ng'ozeewoze ekyo mukyogedde kati Pulezidenti ayogerako gye mwali ebyatutuuka ku luvannyuma eno mwenalaba ekigambo ku lwokutaano nga nsoma amulemu ekigambo manerenda monita mwenzi nemusoma monita ziriwa monita ngenda okulaba omuguukiriro akoliko kigambo manerenda bweisoma munda eri nga ayagala President mwayisa mwabaaliyo okulaba nti abantu tekalijja mpuliza tekalijja kubawola esena abawola bemanerenda ate fe abeewola
fe abawoleddwa abawoleddwa government ngiyita President Museveni egenda kuleetawo etteeka erikoma ku bantu abatuula ensimbi simanyi gujjo tuula naye banka yabogerako yayogera ku bantu ba bulijjo yayogera nnyo ku bantu ba bulijjo kuba money lenders yayogera ku bantu ba bulijjo tukoma wapuliza abantu twewola ssente okukola ebintu bingi kisinziira ku kyogenda okukola wewola ssente omu yagenda kukola mbaga omuyagala agenda kugenda mu bizinesi yo etteeka lijja wewola ssente ozaamu amagoba kyebeta interest economics eta interest etteeka lye bayita money lenders act lyatandika nga 1 January 1952 January nga 1952 nabatandika kyebeta money lenders act wantu wetuwola ssente batwisa mu bintu bingi ekibanja bakitwala enyumba bakitwala sayininga nti nguze motoka bazitwala tutubulabona mu ngeri nyingi gwengayo nja twagala okutemera oluwenda kino kinakkakkanya ku mbeera ffe bawola gye batuyisamu abatuwola etteeka lino lijja money lenders act lijja tuwe ekifaananyi president kyeyagamba abantu baffe gye tuli singo mu Kampala kajja abagagga boona bali mu kwewola ssente abantu bawola ssente nakunyigiriza kino totunze kati gwandika nti tutunze abala yewola bwakola ssente nabuzimudiza neyekweka najja ku nessimu ogamba kupa ssente nga 4 era 7 sikyazaagala bingi abantu abali mu motoka tabali mu takisi bamanyi gye bawola mu ssente gye babonyabonyamu kino kinakkakkanya mu mitima gy'abaana olabo kiwana subi president yagamba ki waliyo kakati kisooka wabaddewo okwemulugunya kuva mu bakulembeze ab'enjawulo nga boogera ku nsonga eno eyaba money lenders abantu abawola ssente nga ssente zino eza singa bank because bank mukano akawairi tetwajogerako nnyo wadde okimbuuza wadde ne banka naye ewola kubanga bank yeri regulated yo ne Bank of Uganda. Bank of Uganda eteekawo temuwola ssente ku muwendo gusukka wano kubanga ssente is a commodity. Ssente nagwo kiringa ekigulinganga bwogenda mu dduuka okugula sukaali. Omuwendo gwa ssente ye interest rate, but money is also a commodity. Mugugu gwoga nti kati ngenze kugula kati ssente bwogenda mu banka ozigula. Naye president agamba nti omuwendo okutundirwa ssente naddala abantu baffe bana abali mu byalo, abali mu town mu kikuubo, abali emitiyana, omuwendo kubatundira ssente gusukkulumye munene nnyo, gutuza abantu bangi ne bava mu business kubanga omuwendo gubatuze. Twagala namugamba nti ngenda kuwola ssente ne buli mwezi ojja kuteekawo magoba ga bitundu 15 ku buli 10 buli mwezi. Ebitundu 15 ku buli 10 medi kitegeeza nti omwaka omuntu bamuwoledde ku bitundu 180% per annum. Omuntu bwagamba nti nkwadde sente naye ogenda kusasula bitundu 15 ku buli 10 buli mwezi, bw'ogattagatta kitegeeza akuwoledde ku bitundu 180 ku buli 10, 180%. Ate nga omuwendo gwa bank kati mu kiseera kino interest rate omuwendo government gwe yateekawo guli wakati w'ebitundu 25 n'ebitundu 28 omwaka. Kati olaba ng'omuntu ono anyigiriziddwa nnyo. Kati abantu abasinga olw'okuba oluusi aba mu kizibu nga kimukutte ye nebya interest rate ebitu ebiseera ebimu tebabitunulamu. Ayagala kuyita mu kizibu, ayagala kuzza mwana ku ssomero, ayagala kusiga kasooli bw'ensizoni egenda, ayagala ebintu biri mu revenue authority, ayagala kubijjayo muwendo bamuli bubi alooza kyonna ekibaawo. Kakati notuka ekiseera nti abantu abo bakozesezza omuwaatu ogwo okuba nti 1 bali wakati mu bizibu by'abantu, but n'ekyokubiri bali mu tteeka erikaddiye
1953 Money Lenders Act 1950 Money Lenders Act January yes olaba ngetteeka eryo likaddiye nnyo ligenze mu myaka 5 plus actually myaka 7 liri myaka 7 what is 2021 2022 ya waliwo bakolamuko ennyongereza ennongosereza naye era akatunda akakwatagana ku rate interest rate kubanga president yaita minister wa finance yasoka naita owekitiibwa Kiriwa Kiwanuka omuwoleza wa government namugamba kino kyaga nti okay bwe twatunda etteeka ino lirimu obuwaayiro obulumira obulabika ntwetaaga okubulongoosa kanayita wekyo Matiya Masikasa naga kiki abantu baffe nga bafuutolwa kiki ekiraga Matiya naga mumpe ekiseera ndeete ennongoosereza ku floor ya parliament tusobole okulongoosa mu tteeka lino kati ekibuuzo kiri nti medi kyotubuuza tetteeka lino bweribanga lizze nababeera nga bateese comic interest rate kinajjawo embeera eno gitulaba eriwo ansa eri nti ekisooka nze nga Kiwanda ndowooza nti abantu mwe nyine abeewola mwena okwetunuulira medi abantu abamu beewola nga tebatunuulidde muwendo kweyewoledde atunuulira butunuulizi kyagala kumala mu kiseera ekyo yes aha yes kati kaija zakuwadde ezo teziri mu tteeka kuba kaija zino temani lenda bwabanga akuwoze then kaija alina okuwola yes yes ayogera ku bawozi abalina license bamane lenders abalina license sezange bulola mpaayo mpolaayo bulola mpolaayo emitwalo 5 teziri mu mateeka ekyo tekirina tteeka era bwe sizikudize tezina tektoina mubuna kubanga bulola ngambira mu kooti ngomona sente zange endagano wano abantu abo abawola sente esere bisinga betugenda bola abasinga okugenda abamu bafuuka ba money lenders actually mate sente zisinga okulaba mu kooti Muhammad sente zawolebwa mu money lender balina ne license president yagamba kijjo president abo betuliko abalina license nzize wa Mwami Kaija mugamba njagala emitwalo 5 ngenda ku $1 njagala omutwalo gwa $1 njagala kujja bintu byange ku nakawa ndi mu kizibu kati Kaija sagala katika president agamba nti omuntu ono aleme kuba nti nakwati olw'ensonga nti ali mu kizibu kinene nnyo kati Kaija amugamba ojja kumpa ebitundu 15 ku buli 10 ku sente zenkwa wabeerewo sente ziteekebwawo Kaija ayingire mu mulimu guno nga guyingiramu nga business nga nti zino ze sente zoyina okuwolerwako Kiwanda singa Kiwanda akusabye sente okumwewolako kakati tuyina solution ku kino solution esooka ye nenedda at the same time president mukogera ku bwanga yaliyo lino teka lyalemererwawo eryali ku 15 mwezi kati tekero terina komo terina komo ku interest rate terijayo kubanga etteeka ligamba nti buli mwaka bwegunajjanga etteeka kati twetaaga buli mwaka nga government bwerangira interest rate ya commercial bank kati ku tteeka erigenda okujja mu statement finance minister yanafulumyanga ne interest rate nekyagibwangibwanga ba money lenders ejja kubanga erangirirwa obuzibu bwonna buyinza obutaggwawo nze kyensooka okugamba bannayuganda abatuwuliriza ekisooka okwewola of course nga bwogamba nti omuntu yeewola ali mu kizibu naye waliwo n'abantu abeewola nga yandibadde teyeewoze ng'asobola okukyavoidinga ekyo kyekisooka ekyokubiri be bantu okubala kikyagenda okwewolera abantu agana yeewola olwali ebintu bigende abantu ebeewoleramu nga ekintu kyateesemu ssente ne bwanabeera nga interest eri wansi tasobola n'akatono okusasula bbanja eryo nga ssente zivoomu kankuba ekyokolerako mmedi omuntu agana yeewola nga ayagala okugula ennyumba ya $1,000,000 ng'ennyumba ya $1,000,000 interest rate yokka eya banka $1,000,000 zizaala obukadde 23 buli mwaka naye ng'ennyumba agenda gipangisa emitwalo 5 buli mwezi jaguze $1,000,000
kati nga baba bagipangisa emitwalo 5 nga bagigula milioni 10 by all means ne bwoba okoze otya esente zino ennyumba eyo tesobola kusasula rate naye omuntu yenga kyamukwata ku bwongo nti nyina okuba n'ennyumba ey'abapangisa. That's number 1. Number 2, abantu kati abeewola n'abantu abawola bagenze mu bukodyo obula bungi bwe beekwekamu nti ne bw'onooteka interest rate maybe bakolamu enyongosereza mu 2017 bagamba nti mujja kuleranga ku bitundu 10 omwaka abawala bona bafula kwa buli mwezi kati obulumi obwo balikuuza waliwo nakusalako mu wiiki ngoli mu bwangu zaali za mwaka 24% bedali enyongosereza wano kati buli mwezi buli mwaka basula za buli mwezi kwanza jja okukola bandi mbuzi ndi mbwetaawo ensonga zitali zimu kubanga actually 24% kyandibadde kitegeeza ebitundu 2 ku buli 10 buli mwezi 2% per month. Naye batono nnyo bamanelenda abakigoberera ekyo bali mu bitundu 15 bitundu 2 ku buli 10 buli mwezi. Anti onangambise ko kyuko nange ndola esinzeola mu banka banka n'etera correct ndi musuubuzi oyagala nkole ntya ne banka ye kuwolera ku meka banka ye kuwolera ku meka kwanga banka ekuwoledde ku 27% omwaka mulamba ate gulwaki ozireeta n'ozowolera ku 27% buli mwezi kwa kati oli ozewodde ku mwaka gwate oziwolera buli mwezi. Anyway, ekizibu ekyala akazibu akalimu nti olw'okuba ekyo baakirengera abamu ku bo baakivaamu ne batandika nti ffe omulimu gwaffe gukola endagaano yanguze nze Kiwanda Godfrey Subi nga ntegeera bulungi nga tewali ambuzaabuziza ne bulola nga muyase ne peni yange nti mpoze mwami nguze essimu ya mwami nsereko ne mti ajinguze mitwalo 20 naye nga ne actual sense entegeragana yaffe badde yakuwola kati abantu abulupole ejja kubanga ekyalo kubanga yagamba kuba bamanya nti neteka lijja kubakwata kati kyetwagala okujjayo kye kino nti bwe tunaatuuka mu situation efaanana bwetu nga abantu bakozesa endagaano abantu endagaano ez'ekicupuleze wagwa oli mu kizibu kikukutte mu bulago ne bogamba nti ennyumba yange eno njiweze ku mukadde njitunze ku milioni 2 kakati tukola nti abantu abamu kati emisango egimu mutagana nayo kakase nti ennyumba eno mwami nsireko jagamba nti yagiguza milioni 2 gwe ogitunuulira value yayo ddala ya bukadde 2 tulaba nti olimba paka amazima gavayo nti namuwola buwozi naye nga kugamba ebo nabakola olukujjukujju omuntu ono naye mu kyonna ono ayagala kukola sente manelenda nsireka alina ekizibu nze Kiwanda nyina sente zange njagala kukola mu sente kati government awo yagala okuyingirira wakati kubanga ebizibu tebiri gwawo naye what is the regulation eri wakati awo esobola okuyambako omuntu ono alina ekizibu government eyingira mu sente zaayo but government nebanga sente zayo but it's the regulator ezo kuba teyingiddemu nga next the regulator ya sentes. Of course sentes zizo sentes zibaza government naye nga government ekulembera abantu awo president agamba nti wabeewo and money is a legal tender wabeewo engeri gye tuyamba omuntu ono ali mu kizibu at the same time nono akikolanga business. Actually money lender must be business, money lending activity a business ng'omuntu bwagamba nti nze nsuubula kasooli nze nsuubula mwanyi etteeka weriri yes money lenders act muno batambulira naye bali ebalama etteeka eryo ennyini eriwo Mohammed kati we twetaaga okufuna tuforward tono okumufuna kubanga mukolo twayitoga twabigenda nnyo wala because prime minister Magundi bwanajja minister of finance nga maze okuletteka ndowooza nti abaka bajja kulukubaganyako ebirowoozo ekimala naye ekimu ku bintu ebiriwo nti ne bwomunaateeka etteeka nga bano bali bypassinga naga nti mufo kyokugamba nti nze ndi mu bizinesi eyo nze ndi mu bizinesi yantunze nkuguzizza kati awo wakyali obuzibu bwetaaga tukoze tutya akantu ako kuba nti kyo nakyo kisobola okuva tusobola okuyamba omuntu ono alimu watujagaga ati oba gwe oli mu kizibu gw'omanyi oba onoogenda okaba kunyigera olwo eno mpole nti nkuwakabimu mwabituukako tetunnaba kubanga ennongoosereza tennavaayo president yajjawo bujja concern n'agamba minister of finance genda n'agamba ne attorney general mwetegereze etteeka eririwo obwayiro buli luddawa ebituli biri luddawa awakyanyigiriza abantu baffe RCC obeera mu bantu n'emisango gisangayo ndaba yetya ku nsonga yakuwola ssente ensonga eno nga zimmedi era nze nandiyagadde
njagala nakubeera ku record nzikiriza olwaleero ndi coding ebingenda okwogera. Lwaki ndi codinga waleme kuba wampayiriza bampayiriza bulijjo nti mbavuma n'ekitali kituufu akuba abantu bwebagamba ekituufu ate babeera offended. Etteeka lino ery'abamanerenda Honorable Kiwanda mugenda kwonoona n'abaliriko bagenda kwonoona. One, muli nsuubira nina kyendowooza nti amabanka banks zino commercial banks ziyinza okuba ziyina bye ziyitiddemu okulumba bamanerenda n'okuza bakasitoma nga bayita mu regulation nga campaign it is ngeringa nenga eri deceptive bagiyita eri nenga campaign ya commercial banks. Ekyo kimu. Ekyokubiri, frustrations etteeka lino kweriva Honorable ababaka baali bagenze okusaba muzeeyi abakwatireko okubawa ku ssente naye nga bamulimba nti bamanerenda baliki babali bubi because eno outcry initially yandibadde yina gyekola ki gyefubutuka caucus egenze kunoonya kufumba muzeeyi kati muzeeyi naye n'alowooza nti bambi ekizibu ky'abamanerenda. Cardinal question would be one, nomuli babaka ba parliament amateeka mugamanyi muqualifying lwaki mulekawo commercial banks eziwola ku rate eri mu mateeka ne mugenda mwewola kubali ebweru w'amateeka. Ekyo kyekyandibadde ekisookerwako lwaki mmwe mugenda okwewola mubali ebweru w'amateeka kuba muzze gyendi mugamba bamanerenda babakola ki babatwala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, gwe omubaka kiki ekikutwala mu manerenda kubanga gwe legislator mateeka gano gwagabaga okuva gye gatandikira mpaka gye gasemba. Lwaki walekawo banka? Ekyokusatu, lwaki abantu tebagenda mu banka ne bagenda ewa manerenda? Banka teziyina ssente kuba ne manerenda zijja mu banka. Kuba ne manerenda zijja mu banka satenere ayinza okuba zijja mu banka. Lwaki abantu tebagenda mu banka ne bagenda ewa manerenda? Ebyo bye bibuuzo ebikulu ebirina okushapinga amendment mu Manerendas Act. Ekirala, oyogedde ku manerenda toyogedde ku telecoms. Telecoms nazo ziri mu manerending ate zo ziri exorbitant. Osanga telecom ng'etunda essimu, telecom njogera ku mikutu gy'amasimu nga batunda essimu zino eza mobile osasula siringi 8 buli lunaku okumala omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka 2. Omuntu wa bulijjo olw'okuba awulidde 8 8 lusoboka ng'ogenda n'emitwalo gye 2 initial deposit ate eno yo lw'otasasudde bagijjako. Olunaku bwe lutuuka bwe luti bwe pa essaawa z'olina okusasulirako ng'olunana terunatuuka nga network ebula oli compelled okugenda onoonya olunana oluteekeyo oyake. Sola, omuntu sola gye yandiguze emitwalo 35 agenda okulaba nga agigenda gigula bw'anaagimalirayo ng'eri mu mitwalo 8 oba 7. Ate pikipiki boda pikipiki milioni nyaka boda
agenda okumalayo board y'emitwalo emiliyoni 5 mu emitwalo 2 mu myaka 2 nga asasudde miliyoni 10. Oyo ye tali mu money lending, naye ali mu money lending. Kakati bw'oba ogenda, abamu baali baagala president asazeemu amabanja nti buli abanjibwa, but you see ekyo kisuula economy eyo yokka statement esobola okwonoona economy, kubanga ababadde baleeta ssente zaabwe ne that manner babazipuulinga out omulundi gumu at once, oyinza okwekanga nga otaddewo gaapu nnene, kubanga gaapu weeri wagirekawo nti economy ebadde eraningira ku ki. Abantu abaagala abaddiiringa ne bamanerenda abagenda okubeera affected ne tetunalaba amendments ze baleeta ne bwe tunaaba tuzirabye, ojja kwekanga nti abantu abali affected ate be babaka bennyininyini, kubanga manerenda ekisooka gwe bizibu byo byebikola ki byebikuleeta. Ekirala bw'ogamba nti you attack manerenda gundi nyingi zasobola oyitamu. Nkugambye nze nawandiise ntunze eggaali yange n'oteekako omukono. Abamu bagenda ne ku extent bagenda n'ewa chairman, ne chairman n'ateekako omukono, ne mukyalawo n'ateekako ki omukono, abantu bonna abakuliraanye, because you are taking a lot of money. Okuzizza olina kwekubiriza okutaasa ki ekikyo. Kakati mulinze ndabira ddala nga amendinga gundi eno teyina kuva ku frustrations za babaka ba parliament, kiyina kuba big and broader. Olwaleero waliwo omukyala ali mu katale Nateete ayagala kutikkula ensawo ya obummonde, ayagala emitwalo emeka 5, ayina kuddukira wa manerenda amuli okumpi. Sigamba nti batuufu, era nja kumaliriza nga nkuwa endowooza yange ngenda kumaliriza. So bw'onooba nga otaddewo space eyo, waliwo abadde athriving nga ajjayo 5 nazaayo 8 naye nga bizinensi ye ekola ki weeri. So muli ndowooza nti banka zo commercial banks, ng'okimanyi commercial banks nazo ziri mu exactly like money lending. Lwakuba yetiyo commercial bank bw'ojja ng'oyagala miliyoni 5 bajja kuzaagurigatinga omulundi gutya, bakugamba ojja kuzza 8 naye mu mwaka gumu, naye tebajja kubalira monthly. Sigamba CBR rate kubala annual. Kati ye kyakwekwekamu kye nakugambye akubala mwaka azaagurigating omulundi gumu n'akubuulira zojja okusasula per month oba myaka 5. So in actual sense kyamukirizganyiza naye bank enjazi kuwa myaka 10. Kakati kyenjagala tutunuulire, waliwo bw'oba okola ekintu kyonna financial implication. Kyova ne bw'oba okola amateeka bakugamba genda mu finance bakuwe certificate of financial implication. Etteeka ly'ogenda okuleeta ligenda kukosa litya ebyenfuna by'eggwanga. Bwe liba nga lirina engeri gye ligenda okukosa ebyenfuna by'eggwanga era tebakuwa certificate. So kyenjagala okutunuulira Medi nga mpa recommendation, tuyina government discussion y'okuzza cooperatives weeri. Ne president yaleeta dde gundi emyoga okuleeta okwewola okwa ssente ntono okumpi n'abantu, lwakuba tetwakitegeera ne tukirikaawo. Discussion y'okuzza cooperatives ye yokka esobola okutaasa omuntu
ku Manerenda. Cooperatives nga ziri strengthened nga zirimu ne sente ezimala nti abantu oli ateka mu yufuzi kubuuze nti Anderson ayogera kyani yajja cooperative akola ki anti oli nabyafuza jegamba Anderson wayogera ki ze ogamba ni cooperative zizo okukola ki okuyamba omuntu wa bulijjo nze manyi sobola okumala eddakiika 10 nenkola sense going forward nomala essaawa 10 noba insensible ng'otunuulira ebyemabega so saagala kubeera insensible njagala kubeera sensible tutunule mu maaso to going forward ekiseera kino kuba kati bwe buzibu bwetuyina naye cooperatives nazo zaaliwo nga z'abalimi okitegeera zaaliwo nga zaki z'abalimi be balina dominance eyo kaakati si buli eyeewola nti mulimi olwaleero ababoodabooda baagala cooperative bannabyabufuzi bano bakayija baagala cooperative ze zisobola okuzza omuntu mu layini kubanga zo cooperative zirina shared interest obwegasi bulina shared interest abantu abalimu abasavingamu ne reputation yaabwo ogenda mu balunzi olwaleero balina cooperatives zaabwe ne mu balimi nti bw'oleeta tugeza amataago mu cooperative eno tusobola okuwa advance wa school fees gwe n'oleeta amata n'omalayo ki sente zo kubanga olina ky'oleeta mu ki nti bw'oba walwadde ng'oyagala kwewola cooperative yaffe eno esobola okukuwa sente kubanga olina ky'oleeta mu cooperative kakati capacity eyo tugizimbye nti nsobola okusinga omusiri gwange ogw'emmwanyi mu cooperative kubanga mmwanyi yange emulisizza newo sente bwe zinaava buli omu akola akiraba okuwa sente n'akuwa nti tagenda kukuwola kutunda bibyo aguze ekibala taguze muti kakati Manerenda toyinza mugamba mechanism Manerenda tojja mugamba nti kasooli wange guya agenda kuweeka mpaayo $3,000,000 kasooli wange bwe naaba nkungudde nkuwe yesi bwakola naye cooperative eri patient eri accommodative lyekkubo lyendaba lyerisobola naye Manerenda olwaleero nga tetuyina ngeri gye tuyinza kureplacinga kiriwo olwaleero sitira abantu oli wa mudaala gwe ate si yakuyise ajja kuteekayo omudaala gwe kubanga immediate awo alina obuzibu ate talina walala wagenda kuddukira so effort parliament mu kifo ky'okudduka yeserongooseemu but effort bwe tubanga tetutaasa ba MP bokka nga tutaasa generally the general public tulina kuteekawo kubanga Manerenda ta-affectinga MP ekka sigwawola lwakuba nti Manerenda awola MP yamuwa sente nnyingi abamu bwe bajja n'akatinko bateekayo salale yaabwe yonna n'agamba mu mpaaka wumbi kati oli emyaka gye 5 gyonna n'agimogejinga mu myaka 2 n'ekitundu yayavuwadde omusaala gwonna gugenda mu ki kaakati saawa zino talina waddukira abamu yajja n'agamba sirina nnyumba abamu bajja medi bw'otunuulira ebigenda mu maaso mweyo ennyumba mulindo parliament bibi nnyo so bwe tunaagenda ne feeling nti tugende mu legislation nga twagala kuziyiza bano ndowooza tujja tuba tukoze ensobi kubanga generally implication support ya Manerenda mu economy eriki saagala mpuliriza agambe nti ndi mu kusupportinga ndi mu kuwagira ba Manerenda no nina ebizibu nabo nsiba nga bw'ogambye nti abantu bajja n'agamba Manerenda atwala ki atwala ebintu byange ngende wakaije RCC kiki olikanga awagira teeka atawagira teeka no teeka ndi wagira naye njagadde nkugireyo perspective
omuntu omulala yenna gy'atajja kugirayo kubanga nze mbeera ate nze sijja nze emikwano gye basuubuzi bamukikuba bamukiyembe nze bempangala nabo nseera ffe ebyeddembe nze musiiwaabwe netugimyamu awo netunyumya nga amabanja gabali bubi ne bakagwensere kumanyi buli butwala gwe nokabula sente mu banka ti bumanyi emaali kauntina nga yatuuse kani kubasuubuzi bemanyi obuli benyumya nabo emaali kauntina nga yatuuse bakola mageta damage damage kakati banka emisoso ogimanyi gyetuyita kufuna sente mu banka interest ogimanyi era tebakyagenda bekolamu ebibiina byabwe bebeewola bo ne banka kuba nti etwala obudde bungi omulimu wa sente nakyo ndowooza nakyo kati kicontributinga nze olwokuba sijja kufuna budde bukuwa sayidi zonna njagadde nkugireyo eyo gye twetaaga okutunulako nga tukola etteeka kubanga etteeka teriba na maaso tukubeko ettooki mu maaso tukubeko ettooki mu maaso okitegeera nti bwe tukubako mu maaso ttooki eno byonna exactly nti olwaleero singa tudduka nga tetutunodde eyo ojja kwekanga nga waliwo bingi ebyesisa emabega ekyo kimu ekyokubiri weetaaga okubaawo akakiiko kayite ba money lenders bano ajja kugamba nti sente zempola nzijja mu bank at this rate era kyo kituufu onfuna nina okuzizaayo muki mu bank ate nange nina okukola amagoba kuba nange ndi musuubuzi nga wonobeera ne petrol station yo yes nobeera ne dduuka omudaala gwo mu katale kakati kitegeeza gundi ani banka Bank of Uganda erina okuteekawo omuwaatwa nga gusobola okusobozesa manerenda okugula sente eza layisi azitwala azikozese naye ku layisi naye nga azigula ku buseere ate ye tasobola kufuna ku layisi oba tasobola kuteeka rate ye wansi weezo ze yaguze ekyo kimu ekyokubiri nti banka ne abawole sente abali mu mateeka commercial banks ziteekwa okulirakisinga ku mateeka gaazo guidelines yeteeka nerijja simanyi oba naabiteekamu simanyi oba banaatwebuuzaako tabamu twandibadde twebuuzibwako ensonga zino kubanga ffe tubawa perspective eya wansi eyakugulawo abasobe n'ekibiina kyekyo kasiita ndowooza finance gobi yali badde abanonyako exactly katono nnyo medi ze nagezaako okukola wano parish banks saccos nga ya parish nga njagala abantu 100 abasobola okuteeka akakadde mu parish mu sako ey'omuluka yes now parish eno akakadde kano ak'omuluka kasobola okusobozesa okuzimba kapasite y'abantu ba wansi nti ayagala emitwalo 10 emitwalo 2 yafunye ekizibu yafiiriddwa yakoze eki waliwo awali awantu awali central kuba mutuuze mu kitundu bamumanyi makage bagamanyi abantu be babamanyi basobola okumuwa sente n'agenda n'azikozesa n'azikomyawo n'azizaamu nga tatunze bibi naye ng'ekyo kyetaaga wider consultation n'okufuba okulaba nti tekiri abused so okutaasa abantu twetaaga okustudinga ebintu bingi ebiri ku ground si ebiri waggulu MP alina Luxury Medi asobola n'okubira mukwano gwe MP n'amugamba mpaayo miliyoni 10 n'azimuwa nga teyenyenyeza namu yes omuntu waweerayo ennanga muntu ye nalye nakawa nalaba ebintu bingi ku bamanerenda nti omuntu asinga n'omupiira gwa taxi oguli ku taxi ye kasita adifoltinga manerenda ajja ne jeke nakuba najjako omupiira gwe kwata kitanda namwe shoni yakuta ku kitanda kwata ku TV shoni yakuta ku TV kwata mufaliso bekifananyi gama toseka kaje tulimbira wetu beba mama mchana wao ekyo kwekubya ifananyi
kutulaga nti atulina okubanga oseka kubanga tulabeke nti lonti twagikuwanga tugikase bukasi abantu bayita mu bintu bingi nnyo ekibatasa leero yabeebwogera ku kizibu kikkakkana era kyovola abantu abali mu taxi bwe tuba tujja ku programu yo tweteekateeka nnyo okimanyi abantu abawuliza rediyo eno si baganda bokka wona batasaa kwogera Luganda nga balwanyi baluwulire nsanga omuntu aljo I listen to you on TBS nomuzange ddala nga kakasa nakulaga kalina kuziba bafuna app nasaako internet n'abali eggulu n'abaliwa so abaali balowooza nti balimesa radio n'okutuuka gyeyagala ekyo njabba buli ababala kifu abantu balina app aginyigako n'awuliriza bulungi Medi era mwamala akadata ke ne kaba nga tekamusaze nabadde bulaayi eyo owanze mujiga kana mukodo bamuyita Ismail Okenya kiguzi kati ngataddeko nti era kumpleva kajiruga mu motoka ye mwapulya CBS bulungi konze bino konze sabire kawo nawe muze guno mulebe gwakolese so wali ogoberera twalinga no ngogoberera no era kali bayina abali UK abali Canada nenga tuli mu motoka muliza ki kati bana bagabana ti radio ne wojijjako ekyo bosaga nali wano ne musajja wa Kabaka bamuyita Nsamba Oshabe nanga radio ya CBS tetuuka mu bende namuwulira nga gatatuuka mu bende nenja bamuwuliriza kamese nga nti abantu bayigiriza okwenyiga mu lusika data kubanga yinza okulwawo abantu seka nga tukuwa ssente kwata ku TV kwata ku firiji oba oyita ku munno nga omulala yeebuzaabuza waliwo abamukuba ekifaananyi weetereze n'obuuza ati bano gundi gweyetereza ku TV ate kiki bino bizze Medi abantu babini bakoze batya Medi kino kinabayamba Medi ka danka mugaziriza ku nsonga eno ngazi okusinga abantu bagira babana abagitutte ewa M7 Medi buli lwenzano ntera okutegeeza nga ntera okubuuza mwami Salo Kiwanda nambanya mbuuza ideology yamwe ki nono bulobuza kibuuzo ekyo ne bakitwalanga ekyokusaagisa babegenda nagamba nga abantu nti M7 yajja na economic policy nga matomwagala bwagazi myaka gyalinga ebi n'agenda egundi n'agenda ebusoge nagatwajja litweseresese kubanga bwajja omujuga najja naleeta butter trade nti nyina essimu ate gwe olina rediyo kakati mbutuwanyise nekifa abazungu bamulabanga alabika tazze na polisi etegerekeka programu y'ebyenfuna etegereka kwe muleetera zino zebayitanga z'essaawa eza World Bank eza mu retrenchment bosimago babakozi tunda ebintu byo tunda zi banka n'atamanya nti bali mu kuba Uganda ekigo mwe tuli mpaka olwaleero bino byoli mu kulaba biringa kunyiga matooke gakonye okwata eno nebwayika okwata eno kyovula ogenda omuli ampeze obuvera n'obulanga bukyaliwo nojja n'owulira leero mpeze emivumba leero mpeze n'ombuza ate emivumba kampuni zo defending zikola engoye z'emagana ebitundu 3 ku buli 100 ogenda okwesanga kakana kimwambwe nti endowooza awo tugenda bakwatako n'obuuza twatuuka tutya wano we tuli twatuukawo tutya ekibuzo nakimubuuza ku Twitter twatuukawo tutya era baani bamanerenda nabadde ngamba Kiwanda wano district yawe just week ewedde bedmaster abatemyeko $15 wa primary 15 abafunye omukisa nga tebabagambye ng'oli agitemye mugenda okwenya okuzzaako ng'amazina gy'emyezi 46 tubadde nga tuwogera wano kuba poliisi exodus bakama baabwe abagikulira temuli asavinga nga tokusavinga kwa mpaka juzi abagamba mbu ate kati bagenda bajjako ekifaananga NSSF era nakyo kyagwaza sikiteese omusajja nasaba omusajja n'abuuza kati abaana kikigambo kiba ngoyingewa okufuna sente za fizi era agenda okusangayo ng'akasente kakyawera kuba muzateese bazitemyemukko ate zino za NSSF olwaleero mu M7 era nga tuli wabweyo nagambye mwami Kiwanda nti tatwalanga Ministry ya Finance ng'ekikulu
abantu bennakalawo mbaali babiri abali serious benga nti eyo uyo musajja mwali omugenzi yali Katikkiro Mayanja Nkaji omulala yali Siruma aba naye abalala bw'okebera profile yaabwe kubanga buli nsi eteeka omuntu mu ministry eyo ey'okuteekateeka ebyenfuna okusinziira ku ye ebyenfuna by'alina mutwe endowooza ye ebyenfuna alowooza ki kuba abantu diringa kibata macroeconomics ebintu ebinene physical policy ongena okugira emisolo gigenda kubeera ita government expenditure genda kubeera etya monetary policy sente mugenda zifulumya mutya okuzinyweza mutya supply side ogenda gikola otya national income egenda kubeera etya GDP ogenda gitambuza otya inflation unemployment investment yes national planning authority tuulako nabo mu lukiiko nenjogera ebigambo ne banze bakajja byogedde ng'era obalaba bakontana bye bawandiika eri bigenda okutuuka eno ministry nga bikubagana nga balina programu ndala nga nano balina ndala era gojona ngo jigera ngo jitikinga olebe ne biri mu budget ya Uganda tefanagana national planning authority ojja nga tebagigoberera bali balina pepa kamulungi chege enti ebirowoozo ebibera mu oyo minister omuntu oyo omugezi wa fyovola mu nsezi singa minister of finance ne foreign affairs abantu babiri ebatera okulabika nga abakiikirira singa president yavaako mu kibiina baberaba kali mwe Museveni bwagenda olowooza Kasaija mwe Museveni bwagenda olowooza Jjajja Odongo kubanga foreign policy n'ebyenfuna bikulu nnyo mu gavumenti yonna kakati bwe yajja wano yasanga abantu beteekateekedde kyobadde obuuza muganda nge bulola mu cooperatives kubanga abaddugavu by nature mu butonde tukolera wamu tuli ba socialist by the way modo gye twali bale tugobere yali badde abayindi nyina muna Uganda yaddankubidde nga ali mu America yaddambuza kiki abateeka mu sente netutrawogana nga nti modo ya fembi nti medigo mukazo tamanyi password ye yagundi eya sente ne musende zoina bank account nani gwobaja teri amumanyi ate iye nenga nakyo olwa buli omu yekweka agenda okwekula tulina capitalism twagala okuyiga nenga tuyiga kifu nze yenji manyi kyovola babo baliro twali tuwebuuza wano nti abantu abafira mu accident sente zaabwe za mobile money ani azitwala tugamba zisibira mu Bank of Uganda ne mu budget tebazitulaga nga source of income tebazikozesa ekitegeeza wayinza oba waliwo n'omugezi ya sente ezo Aroni Kaije ko mu kunyonyola ko ensonga wesibye nnyo ku bukulembeze yes no nkulaga leadership plan yes kubanga obukulembeze yes fa tuleeta omukulembeze goleta plan era kinyo okutegeeza banna Uganda abantu nga basaba obuyinza kukwata bya bugagga bya ggwanga babitemeeteme babiwaabwe baagala obbiwa ekyo kikulu be baagala obbiwa era we twagenda tugana ye nga democrate katugenda ba republicans police aba republicans balowoleza nnyo mbagagga mbu bw'oyamba bagagga n'obasalira omusolo bajja kuyamba bafuna emirimu ate bo ba democrat ne bagamba bano ba middle class muvawala yagamba ki Katikkiro twali twakola wanga point twagala tunyumyemu njagala nkutwaleyo ojja kuntwala ne katumalirize embaga ya Kyabazinga katumalirize embaga ya Kyabazinga yes tukubaganye mediki ebirowoozo tumaze emyaka 3 nga tulina Governor Bank of Uganda oli ku leadership yes kitulu mu kwogera ke interest rates zisimbukira mu ki Bank of Uganda emyaka ensi tena areba kulaga mbukiri nomo emyaka 3 ne process tero olusi amawole gatwa ko lugambo brola bagendo bua enkyala bagamba nti gundi bagendo bua munoza koyo nikitambula nikikola ki nikigwa ne bagamba ekiki kiriwo teri serious ngi office teri mu kubanga economy yensi mwekola ki mwetambulira kakati mwenzo cooperatives aba cooperative baina cooperative bank era bula process wejira ne manti mwaba negasi mwewoleyo nemanye embeera yamwe kubanga sente ziriroko era la banka ne yasingo kwata akati yali ya mukadde waffe Kigundu nga bonna Uganda yakola PhD nategeera ebyenfuna bya Uganda nakola kyovula bayasooka branch ya banka mu kikuubo nga zirya nene zisijja kwogera manya nga ziroze toke ye n'amanti wali sente wali abantu
n'abagamba mwabagala amaduka ku ssaawa 2 mbafune mugira ssente. Kakati olwaleero buli banka eri wano yabagwira. Kati ssente ziba zitambudde lugendo. Bwe zitambula olugendo zongera okufuuka ez'ebbeeyi. Kati wano tewali ssente kirera Manerenda wano tewaliiwo ssente. Kanzija Katonda. Kasa 14 era ekigambo mwana kyala mu kigambo kiyitibwa moneta kyali ky'abasajja abaroma moneta kigambo mane ati yetutawaanya bannanga nabadde mbabuuza tetuwulira ssente kyekino tunyonnyola yakajjanga wezi bakinyonnyodde bulungi nebakitegeerera bulungi naye tuli ku Manerenda Act tuli ku President Museveni kyaga nti ababaka parliament abakozi b'NRM bagenze nti abalanyi batuli bubi Manerenda chairman batuli bubi nti anja kisolovinga kandi etetteeka erijjo batasi bo ababaka parliament bakireese ekyabudde mu bantu singa kyali kiva mwadi mawondo gaba bano bagamba bananga bali wano timwali buli na maloboozi gaba abasuubuzi abayendoza yaabwe kinuga nti abasuubuzi beera nabo n'amaduuka bagaggalawo basente neewole kaije yes mezi mbadde gamba nti kati olwaleero banking sector oba zi banka zonna zabagwira ekitegeeza bo bajja wano kutunda ssente bafunemu amagoba agasobola okubabeeza wano n'okuzaayo eka yes so kakati bo bakutimako ssente 2 ezina okubeeza bizinesi yaabo wano nezigenda okweyongerayo. Twalina UCB ng'erina ne package ey'abalimi nema nti omulimi alima season ey'emyezi 4 tomuwala ssente ng'omugala akusasula mu myezi 2 nga bamala kukola sadde ku bantu eyo netugiyiwa. Era bw'otunya ripooti ya banka zonna okufa kati ne tukkiriza nti ekonomi ya Uganda abagisalirawo bagwira. Olaba made mu East Africa Uganda yesinga interest rate esinga okubeera waggulu. Kiba kitegeeza cost of nti sente ziweta okukozesa business tosobola kuvuganya nabana Kenya n'Abanyarwanda n'Abakongo n'Aba-TZ bwe bato. Era kyovula mbula economy zaabwe zigenza waggulu zidduse. Made mu Europe ne mu America gy'obadde osanga omuntu nga afuna sente ku interest rate ya bitundu 5 ku buli 100 ku buli 100. Wano waliwo banka y'Abayindi Professor Gunera wale chama kyawandikako yuza ku economy ya Uganda and Indian colony ngakulaga nti waliwo banka eri wano y'Abayindi sijja kujogera nnyo ne abasuubuzi mugimanyi kati bo yaveeriye waabwe ewola Abayindi wano nebawolera ku magoba agali mu zino rate eza wansi ne bavuganya ne Medinsereko mu kikuubo ng'ali ku bitundu 24 ku buli 100. Kakati tosobola kyovola abantu ogenda okozesa buli muntu okujjako ng'Abayindi tabagala bwagazi bayina ogenda okugulamu n'atabagala gyagenda n'agula. Kakati olwo economy ebeegwa medi tufunye n'abana abantu abanyaguludde wano sene negulizo oyinza money laundering n'anoonya kyaziteekamu ne baziteeka awantu. Kiza omusajja aŋŋamba ku luguudo lw'Ehoimambu lwonna paka Kyankwanzi abantu bazze ne bukiyosiki bawola abantu. Ennaku zolwe bw'ogenda okukuba essimu message eddawo ng'akava ku ssimu bayalaze ku ssimu tusobola okukola emitwalo 4 kw'otandikira. Nasanga omuntu agenze ku mitwalo aweze emitwalo 6 ne bagenda nga bakubanja. So nti kino Mwai Museveni kyaliko tekikoleddwako research amala. Olwayo nkugambye nti abantu bonna abakulya agency za government ezisinga basiba emisaala gy'abakozi baabwe ne babawola. Gendo bibuuzo obukozi bwa government okubuli bakama baabwe babawola. Kakati ziri bwe zituuka ezisooka okuvaako kinamugende no project baani abagimbu ategeera baani abagirimu nti bantu banene nnyo abali wano abaati ogenda okusuubula. Kakati sente zino zibazanyisa tebazijja na mu banka zibera mu mayumba gaabwe baziwola kashi tazikuwerako kyeke bwezi tinagati mpe nyumba yo era bazibagisa mundu. Anderson Suri Harold Kaija etubadde wano gavumenti yajja structure adjustment program zisap zote zaatuyamba
nga zino zazitola ssente kulaba nti tufuna looni oba International Monetary Fund noba World Bank okulaba nti eggwanga ezo tebyalina makulu ebyo. Ne mukulu vakadde baffe bafiira mirimu. Amakampuni olwale unemployment eri mu ggwanga muno. Kubanga federal government yalinga ekulembera mu economy. Ekyali badde ekyamagezi ffe nga ffe kirabira mu gundi yaffe nti kwata ebintu ebyo obiguze bannayuganda mu ngeri ya shares negwe osigaze management bayige balwanira business ennene neno ayika kyona kikole kijeeko kwekuulo nagamba mbu yaguze gundi ogundi nali njogera ne Seroma Dr. Seroma yali yasaba n'ava mu Bank of Uganda n'agenda mu commercial bank bayagala gitunda n'agamba kanjitaase bank entujeetaaga bwe yagitaasa n'abagamba ne kati eteredde nga Uganda egitaddemu miliyoni 7 za dola bagitunda miliyoni 10 wakateekamu 7 za dola n'ogitunda 10 n'abuuza era kyamugobya ng'awakalaga banka eno Uganda economy tasaa kubeera nga temulina banka yammwe eyetolodde eggwanga lyonna. Ampuliza ensonga Kiwan structure adjustment process zajja tukumenda cyane musa bamitima yakwata obuzire muoli na namba nya ebyalo byebyo no maybe buli mwaka buli season ejjane bisomoze ebiriwo structure adjustment policies zaliwo tupadde programs entandikwa olo programs za PDM nete zijja kumalawo bwetaavu bwa muntu kwewola bwetaavu kubanga amuntu atuuka ekisanga ayina ayagala kutandika business ayagala kukola kino so ziyinza okwanga zirina bizaakolako nezikendeezaako here and there netekisobola kuggwawo kiri naye ensonga Mwami Kaija gy'abadde ayogerako kubanga Mwami Kaija asibye ateese nnyo amaanyi ku bukulembeze tugambye tugamba sebo tetulina ideology ideology yange mujjukiza bulijjo byenfuna ideology yaffe etambulira kwezo mpaji nnya ideology yaffe etambulira kwezo mpaji nnya bweyogera ku byenfunire ku social economic transformation era nga mwe social economic transformation erimu amatabi abiri ekisooka economic development okuteekawo enkulaakulana n'emisingi abantu basobola okusinziira okukola ssente ogwokubiri economic growth okuba tusobozesa abantu okuba ne ssente mu nsawo eyo it's an ideology. We say ideology. Finance to agar economic growth. But how do you get there? And kati bino zino gundi zonzo nazo. Omo yagena mklasi ya economic. Mama ideology to demo. Kakati na kubuza. Kakati mwambulola ina gundi jayogedde kuna gamba naye lwacho mbaka parliament yandresewo commercial bank n'agende wa Manilenda abaka parliament kyenda ku buli kitu ate nekikuddamu emisoso bank nedda ombaka parliament tayina misoso gwe yeetaaga ombaka parliament ebbaluwa yokka kati bayina financial card bulogena mu bank n'egamba good kakati gena Manilenda ayingidde parliament ombaka afuna miliyoni nga 3 bw'omuwa emyanzi 6 abajja kufuna 1.8 billion mu myaka 5 bw'agenda omwaka ogusooka najjayo akawumbi billion emu eno wagenda okujja bw'ogenda ogiteekako interest rate ya 23% ze miliyoni 2.3 zasasulira loan eno buli mwaka for 5 years billion eno eba emaze okukola billion endala n'okusoba so tegeeza omubaka takyalinayo wadde 10 kati nga kyalina okugenda wanti ekyo Mwami Kaija kyagambye nti wali already ali mu red mu commercial bank eziri fomo kati nga gyalina okugenda yewa omuyindi n'amugamba nze mpandi mubaka kati abwe nkwabwe nti ojja kusasula bwoti kanagenda okutuuka ekisero omwezi guweddeko nga neno gyandizize zisasula entazirina kakati awo wali obuzibu kati awo kubanga Kaija Mwami Bula kyadabuza nti omubaka lwaki ava mu commercial bank eri fomo n'agenda eno gyata eri ebiteekateeka byatategeera bulungi eno baamukwata dda takyayina kubanga eno ku fomo banks waliyo gye bayita financial card ekizibu kyanyi anti kati kiri kati ekyo ekizibu kyolaba Mwami Mmeri president bwe yabadde akiddamu kiringa bwolaba ensawo ye mmwanyi
ensawo y'emwanyi ng'oyagala okukakasa nkalu oba mbisi twakubangako ebbombo ozimanyi ekwaffe eri n'okubako boota ebbombo n'omeketako okakasa enti zikola ki kati omubaka wa paalamenti bw'omulaba bw'afaanana naye n'abantu ebizibu byalimu n'abantu bebalimu because omubaka wa paalamenti arepresentinga abantu abalina ebizibu byebimu so president baga nti kino laba kinyigiriza bano then kitekwa okuba it's a society problem so president mwe talina buzibu kwaga nti oba nabana abalina fomo account afuna omusaala naye ate bana abantu bafa batalina musaala guno gwa buli lunaku so ekyo kyobwe ekityo nti eri bali nkambadi bwabakasooli batunda kasooli nga tanna kugamba yatunda ya kamera naga musiri gwa yatunda kimuli mu kyale bakaita kakoola omusaala bagulya musaala yagumalayo atayina ebintu byasuubiza bamuli bubyo ate mu kaseera kano borora atandise borori obakaija atandise okujjayo omulala enjala gy'okwesimbawo ayina speed eyo gyalina ayina kuddukira wa muyindi kati mu kaseera kano badde bagala president mukamange tuyambe nga tebasala kyogera directly borora kyagambye naye ng'ekizibu kiri kimu nti nno nabagamba tuli mu kizibu kino amabanja gano either gasazeemu obanga togasazizaamu tutekewo etteeka naye president no ekyo nakyo ekitteeka tutaase omulala ddako orientation y'ababaka ba parliament babagamba temwewola sente mujjukira I think ekyo ekintu right honorable Rebecca Kadaga yakisimbako essira myazi nanga tulina kyankwanzi gundi Ramadan Gobi azakikkaatiriza temwewola sente mu bamanerenda to solve short term problems sisi tetwewola lwakuba twagala isi okwewola actually oli wabadde obuuza kisente kyeki gaga kyeki waloke nabagambi wano enda kekugamba mwako waliwo abanene bahedi baz department n'ebyokuggulayo bimumanyi abacreating abasawo need basiba omusaala ate nga bebawola mwambi bwekimanyi agusiba eno ne balwawo kati ne bayaga oli nayaga oluyaga bwate nabuga ninze esobola okuyambako wano namuwola kwa interest gyayagala kakati bwe zifuluma ate zasooka okukola ki okuvuba kati wazivuba wagenda okuyita weeks mukyalafiiriddwa alina okugenda ow'omuyindi tadde ngamba nti essente n'obugagga bintu discipline tosobola kubeera ng'oli discipline n'ogamba mbu onoonya ssente oba onoonya bugagga kakati bweba mubaka wa oteekwa okuba n'empisa okusinziira ku honorable kyagamba kyajjayo ajjayo ekifaananyi kiri implied nti bannabyabufuzi baffe tebalina mpisa kati nze kankimuggireyo bali mikwano gye kamoyo ka information kano kamu nyina omu gwe mmanyi weewalako si waawano kumpi yaga nti yo musaala gwe buli gunaavanga yajja guwanga abantu kati yasooka mu parliament gwe yasooka okwewolayo kati bayomeniza omwezi bweguggwa kalina okunoonya looni ajuzeewo kiri kyeyasuubiza kati akagwa kezinga buli lunaku so ekirala kyetulina okutunuulira banka ziri accessible ziri accessible kyeki zituukako eri buli muntu ekibuzo kyagaa kigazibuko tategeeza mbu tebazembu ziri wakyamama kyogambye olwo twali twagala twali tuzimenya emba ya maama kale tuwa ku mabaati nga tulina mabaati twaki tugeze mu banka tugenda mu banka baganuga byebeetaaga okuprocessinga nga sente zigula mabaati nga actually ekyo si kyeŋŋamba accessibility sigamba nti okuyingiramu naye kyeŋŋamba abantu we bali ne banka weziri banka ziri mu bantu kyengezaako okugamba togamba zisoboka tuli ku mitendera accessibility totegeeza mitendera sitegeeza mitendera kyemitendera availability ya banks availability ya banks banka zigenze and their mobile no nze tulina Anderson tulina ne ba agent kati vanzi agent
agent yakola ku kintu kimu kusavinga kusindika sente mu banka okitegeera no ku withdrawinga no kugulawo account agent ali limited nga buwulira nti agent si mukozi wa banka akola ku lwa banka okitegeera kitegeeza nze omuntu wa bulijjo ndi nakaseke ndi ngoma obadde njagala kugulawo account oba njagala banka emperooni esooka eriruweero okuva eruweero okutuuka eŋŋoma waliwo kilomita ezisooka mu 100 130 kakati oyo omuwadde alternative ki nedda agent nkugambye ali limited alina byatakola alina okujja nekakooge either agende ekiboga oba jeruweero etteeka lino eno lituyambe kintu kimu oba bibiri ekisooka kutulaga nti waliwo gap mu economy yaffe bw'oba olina district tukuleze bwe zityo kitegeeza ebitundu nga 9 ku buli 10 proximity actually proximity is the right word bw'oba olina ebitundu 9 ku buli 10 akava mu bazungu medi kitegeeza tutungereza eŋŋoma nti ebitundu 9 ku buli 10 egy'emirimu egikolebwa ku eŋŋoma tegiwa misolo katono nnyo Anderson tunava ku muzindalo kino kina bikikosa enfuna y'eggwanga nembeera gitulimu yes kiri silent muli nekitunyiga naye bw'onoomala okukola etteeka ojja kwagala okulijjayo 2 weeks ezaawaweebwa okukola amendment are not enough kubanga kati nkugiddeyo ekya proximity awo watali bank kiki ekiri fomu ekikolebwa URA ejjayo sente meka local tax ziri collected ziri meka kubanga kati oyogera ku economy byenfuna kakati bitundu bimeka ebiringa ngoma mu ggwanga lino naye nga bridge eriwo ya Manerenda ikiyiki onfuna actually ekyo kitulaga nti economy yaffe eri limited by this buno tuyita urban centers ezimu osanga mulimu banka emu ng'endala zonna teziriimu kati eneemu erimu naye erina monopoly kabongo erina monopoly ku interest rate erina monopoly ku bintu bingi tewali variety kubanga buli lwokuli demand buli lwebeera nga eri waggulu katuyige banka eri kabongo banka gumu rate kwera kusimu neri mundeba buli banka zina rate zazo branch branch kabongo tewola kikimone nyizo obutaba na answer kwekyo branch yendeba sagala kwogera bya mfune bitakwata kale naye nkulaga nti waliwo gap era URA bwaba abawulira okuva mu URA mu kifo ky'okuteeka omusolo ku kiwanda ogw'amannya ag'enjawulo nga gwe gumu tulina ku expandinga na ku maximizing revenue collection